kati kankuwulire kyatuusa omugobya yageyo ono musajja gomulaba wano yali mu kifaananyi kino blood wange best friend wange yagenda n'agamba senga asidi mbono gayi simanya twesiyaga oyo omukazi yennyini oyogera otya ekintu bwe kito ku taata w'omwana wo ate n'osuubira nti agenda kurespondinga this brother of mine abeereddewo omuwala oyo abadde because nze nalemererwa okwogera n'omuwala oyo meya nalemererwa okwogera n'omuwala oyo because buli conversation gye twahavinganga agiscreen recordinga akwata amaloboozi gange n'agateeka mu babloga nenteekawo gayo ono blood wange Hashim n'atuuka n'omuwa omulimu omukazi n'atuuka ogamba nti mukwano gwange simanya twesiyaga naye n'agamba senga asidi ayogere mbu ono mukwano gwange bitwesi abantu bonna bali ku live eno saabagamba mwene ennyumba gye ndimu ya Hashim sisobola kukolera live wange meya baneiba bange bandope 100 mumbaleekaanira nenzija nensaba Hashim ono ne muga Hashim nzikiriza nkolerengako ekibozi kyange fani bange bonna bakimanyi omukazi oyo n'agenda n'agamba senga asidi twesiyaga n'ono gayi leero mumulabye wuuno wano oyinza okwogera ekintu ekyo ku taata w'omwana wo gw'osuubiramu obuyambi era gw'oyagala abeere omulungi njagala mbabuuze mwe bakazi mwe abali ku live eno njagala mbabuuze mwe basingo mother abaliko kati taata w'omwana wo ki yali akufunidde omulimu nga deadbeat father meya am I a deadbeat father? Not really. Kakati nafunira Vanessa omulimu ndi mubi Hashim waki wagoba Vanessa njagala obulira abantu lero sagala obeko kyoja lwaki wagoba Vanessa era wali omugoba nalwanirako Vanessa omuleke ku mulimu obasalwanako wamulwanira ayagala nyabeere wakole actually he did his best okanti Vanessa ki obulamu butambula his best yagezaako nnyo Bruno bamunenya but they don't understand Bruno yani nenga Bruno agezezaako nnyo and I person ngezezaako okubanga njoga ne Vanessa to understand Bruno I don't know why everything goes on the other side Bruno tafayo talabirira abaana meya nenga Bruno afaayo